tubalekayo tugatunda abasajja betusunze nga tusanga e Kampala ate gwe n'obuuza tebaki bafudde ku yeka akajanja nze nnobanga sikulekusosajja simwakamanya naye nga ennaku z'omwezi nyaba nsaba mujje muwagire bad black bali munnange simanyi oba butubi bwa maama ngeri gye bamuvamu najja akamulondi ng'oba tekakyereye nali njagala nnyo kubiri kukwata maama sinso akukwata masibulya nze ndi gundi human rights defender and an activist. No, sina feminist kitegeeza kyanina okumanya naye an activist for ati ndi human rights biki kati kinkakatako okwano kubanga ndi mulwanyirizi wa ddembe ate ddembe lyange human rights defender so kati wempulira ku domestic violence badde nina okutuuka mukuliringa komando omukazi ng'oli eyo nyongera okugamba ku lw'omukaaga nga nnyeno wiiki tukulawo saawa emu jangu osasule sente ezitali nnyingi jangu you get motivated come and be motivated come and learn how to stand as a mother nze olazibeda mpuza abaana bange bana as a single mother nina ako akasajja kakimuswaga akasajja ko olw'ekirowooza nninga kati omwana namumuggyako omwana wa sekuyawuli mwakasenga ka mwaka guli omwana muwanvu mumpi mwavu oli kati mutukola alina okutuuzibwa Sabia ajjawo omwana wange obutuuze wesabia euro wamukonyemu kamesedi muyita naye ewaabwe wataateko olubiri ngenda lija kusezaala manyiwo bulungi omukwano yali yandagawo naye ng'ebyo byonna abakyala tunyigirizibwa akasajja okazaalidde omwana tekakuwa buyambi kimu yakateekamu emitwalo 2 omwana alina emyaka 10 bukyanga mbaawo at least kot jona tata jona nasooka ne mutundako miliyoni 10 wano we bansibira awo si kukuluma abakyala njagala basingo mada guno omuzannyo toyina kusibwa ate era wakoze bubiro yifina otateekamu oguddako omuzannyo nyamba tondeka mabega ntwalira ku kisawo siina kyenetaaga netaaga just kubeera mu bana abakyala tulina okunga abakyala babonaabona abakyala really they are struggling they are suffering balabako ku media in filter na makeup but deep inside nga tebannali olaba mukyala kubeerako ku media n'akuvuma naye ngawo n'abasajja nabo bakula giri Kampala n'abasajja nabo bakula so obuzindala obusigala akyabwogererako n'okuba nga tonnazaala ng'ate ebbanga ligenderedde kati nga ba-inla abaaliwo nga bakulokosinga ne bakubeererawo ku kukyala okwanjula tekibayisa bulungi ekirala nga bo abakwagalirako mwami nti omukakannyo ogenda kikyusamu oba ogenda kyongerako maaso ebibuuzo bibadde bingi nnyo kati nekimanya kyotandikana kino kyose wagende London wali ogenda kunasokene aligendera nange kituufu kandi nange nalabakaawo setumeja manyi weba ntamudde embeera yawo omanyi weba ntamudde ate ddala nga ndiga omwami omwami ekitiibwa sibeera ne ku social media omwami wange weba ntamudde naye munnange abantu balowooza beko naye nze nzija nempositinga kati simanyi era newoba abantu bwenye newhatsapp namba yange aiza message nenjiddamu after like 2 or 3 days ddala nga ndi n'omwami sibeera ku ssimu yange nga ndi n'omwami wange obudde buba bubwe kakati nze nali nzalanda nali njenjagala okucelebratingira my anniversary nakisigeza kutukate
Zera nalimanyiyo ekisaawe kyase. Temanyiyo, simanyiyo mulala. Sirina muntu gwe mmanyi Landa. Okitegeera, ate omwami wange tabeera Landa, kati Landa Mu America watayo it's okay. Landa ye time weneetuuka naye nga mujja wange nga otuuse efunye ekiwako. Kati ndi ready okumulumbagana. Bagenda. kati kino ky'abafaani b'okumanyi babaagalana n'ebiseera kubanga okupaka ebifaananyi kibanyiiza Kanti omwami wange oyo Badluck yagenze n'agamba postinga omwami we ne temulabako mawulire. I think kyekimu n'omwami wange. Omwami wange postinga naye ndowooza temulabangako physically. Mawulire simanyanga nagenze naye wano simanya nagenze naye. Ndowooza era olunaku olunasooka lujja kubanga nnya lwansonga nkyava lwansonga engeri gyali red carpet. Kyavunaanyizibwa nti kale omuntu yalitambudde n'omwagalwa we. Naye nga tebampise oba kale nti kati simanyi siteera kubanga esooka simutu wa kamera azitya era sookwogera n'obulijjo naye omutunzi wawe ku kamera gabwe namugaye nangiraako okujjeko ku bantu koleka vidiyo ita abantu paka kati kyakali asinga kakyagaanye kati kubanga ye kiri nti kamera omutulujjeko ekigabobibya kati simukaka bifaananyi oba simanya mukaka vidiyo naye ate era wemba wamukaka isoke wange kakaani kati ngende kakaani ayina okukitegeera nti nze gwe yawasa ndi sereebu obufunze mbeera mu kamera buli ddakiika n'olwensonga eyo wemba nyimba akayimba tonight kajaga kayimbe nange era nina kayimba naye era saa yonna ngenda kapostinga ng'akamuyimbi kati olw'ensonga eyo siyina gwe ngenda buyimbira nina buyimbira mwami binze munange cocktail n'obuma bwe baba bagambukako ebifaananyi buma kake naye ozaala kyekisinga okubaluma Alisha mbaine ngeri yatandise munagamba abaaliwo ku kyalo abaaliwo ddoboozi bakwagaliza ne bakubeererawo ku kyala kati ba social media in-laws abambeererawo kuba ku propose eyo nga nzikira nga baagirwana okulyandaba waliwo omuntu ayinza okufumbira kubanga safumbira kawundo kakubya eddirisa mayijo nafumbira omusajja najja ewaffe nawesa mamange ekitiibwa era abantu bangi nyo baaliwo naye bw'ogamba nti saagala kuzaala nga siri kawundo kakubya eddirisa ate ddala ng'oli mukazi nsaba Katonda akusasulemu olwansonga nedda bw'ogamba nti lwaki tozaala toyagala kuzaala nze nnako ne benawudde simaya bankolera simaya ki and they are so bitter because sizaala. I am not God, you people. Siri Katonda, I don't know when I'm supposed to give back. There is no married woman in life that doesn't want to give back. It is not there. Tichiriwo. But when you force me to give back to my husband, when Sulanaye, there is a way you torment women who are married and you force them to give back. You torment us. I know you want negative energy all the time, but I will try not to be okay. Abakyala tulekerawo okubuuza abakyala banaffe when they are giving birth. It is very tormenting. Me, one thing I can tell you is nze sifaayo biki bye munkuma because sigwe busose mukubya ebintu bingi nnyo and I've never come out to answer anything. Kati bokuzaala kugendo nako kyevangayo answering. But I'm praying. Era kikakasa nti one day God will bless me with a child. ani ye gwe yakola naye endagaano Gerard, lwaki mbikola ebintu domestic violence gyali kubanga naawe olimu practicinga twegumiza nnyo ddala abakyala mu butuufu twegumiza nnyo Badluck yagenze n'agamba nti ofuluma we bati noteekako ka smile naye ng'ekituufu toli bulungi n'okwata ekipapi n'okikuba makeup abamu kuffe olaba spins zaffe nga teziriko makeup era nga bwe ziri bwe zityo okitegeera naye waliwo olinga waba talina makeup oyinza okulowooza is she a punching bag oba ng'oyinza olowooza nti alwanagana ekiro ne punching bags
naye ng'ekituufu si bwe kiri ekituufu balwanagana naye twerabira nnyo nti bwe tulwanagana kyaffectinga abaana bad Lwaki yagambye nze nalabako bazadde bange taata wagambye ekafeero 1999 yakuba mama wange okitegeera kati bad Lwaki ekintu ekyo kikyamuli ku mutima nti omwami oli yakuba ani maama we buli omusajja oba buli abazadde bwe mulwanagana ng'abaana babalaba kyaffectinga abaana omwana n'atuuka nga yekyayi omwana n'atuuka be bano abaana betulaba ku social media nga bali very bitter ng'omanyi omwana munyiivu naye nga tomanyi obusungu buvaawa nga naye buviira ddala ku ggumba kulwansonga yakula yamanyi exactly they don't have love yeah nga they are already what traumatized olese nnyo the kids are already traumatized so nalwensonga eyo we are here to fight domestic violence because I believe it doesn't affect the two people that are in this, but it affects everyone around it. Omwana akula nabeera nga tasobola kuwa respect mukyala we. Omwana akula nabeera nga tasobola kuwa respect musajja lwa nsonga ki? Yakula alaba nga taata akuba maama, maama akuba taata. Ninako movie gye nalaba omwana yagaana okufumbirwa. Ngagamba maama sagala genda mufumbo nange bankube. Nafuna sacred love. Wokoli musajja, I meet so many men bagamba we bali tuyigiriza abakyala baffe kutwagala. Ennaku zino abakyala bakyusamu batwagala. Kati we tetupostinga because twagala balumya. Twagala mutu. You get motivated. We are doing this so that you get the love. We are doing this so that you're motivated. We are doing this so that the children we are raising bakulanga baina love. Your children, actually we are helping them. Abakyala batamanyi mukwano kwe tupostinga abababa ffe tubayamba how they can handle their man. Omusajja balumya kuwano mu kamera now. Balumya bite wantu wonna naye nze mbeera. So we are teaching you how you can handle your man. When you go, they are traumatized, they are stressed, they are diploma. naye mbulimu lwa mukwano kubeera nti nosobola okwogera ne munnange ne mugamba nti naye gundi ejjo wasuze wabweru lwaki wasuze wabweru notakommunikatinga n'atakuba luyi kubanga omusajja omulala omukubi aba yakuyisiza mu ddoli nagamba nti tebambuuza gyenva why kubanga omulembe gwedda batugamba tebabuuza musajja gyakola ki kakati nze owange mubuuza ebyo sibikiririzaamu ebyamusobola obuuza musajja gyava kakitegeeza nange nja sulayo tombuuza gyenva mu bufunze kitegeeza nti bwe muba mwagalana talina nsonga emusuzayo n'atayogera kubagwa gyolaze. We are here to fight domestic violence. We are here to stop domestic violence. Tuli wano sirwa mwenkanonkano. I respect my husband a lot because mwagala nnyo and he respects me a lot. Ntegeeza ki it is a tit for tat. Mpankuwe njagala nkwagala lwaki njagala tanjagala bwe babakuba because tebabagala. I have been telling my friend the same way that sisobola kubanga tugeze tusabe mukama abule ekifanye tugamba abulo n'akikola akiba kikola us angabwayogera mu Qur'an oba mu Bible whatever we ask that so sitting where I think that she has already been successful. Thank you Jesus. I don't like to see her break down. She's not even like that. So to see her break down, that means she's very emotional about this particular game in life. So when you get a change or you do something, you know that at the end you're going to leave this earth the way you came. Whatever no one knows that day. So live your life as purposeful as you possibly can. Fixation is such a bad thing. Read about it in the dictionary. Fixation of
You don't fit in their life. When they were making a decision to be married, they were together. Your opinion, unfortunately, was not it wasn't concerned. They weren't concerned about it. So whether or not they are planning to have children right now, it's ekigambo kyetutandituuseeko singa mmanyi temunyigiriza naye tugenda kituukako olw'ensonga ekikakula ekijjawo ekizinamu. It really is none of your business. You want to make it your business. Omumu ebintu tubyogera naye omuntu omusinzikiriza omuganda agamba bwonyigiriza ennyingi. So to see her breakdown, which comes up with you and you can sleep at night like that, you can take a recording of that and put it in replay. So that every time she's crying, your sleep comes a little faster. But I believe that if you have seen someone break down on a certain issue, the best you can do is to let it go. Just ignore. Nakana baba kakaza olunaku okusooka bakubireyo ekyozaala kasita wazaala olwokumanya toli mufumba sikyekyo ozaalako bebaddewo zibamanyiza ebyange byaganyina I know when to do it. Kitegeeza nze nsalawo tulukolaki kimanya abantu mu biseera ebisinga people should learn how to respect decisions z'abalala. Buli omu muleka akole decision ye buli ali eyo oba olyawo olina decision gye wakola olunaku lumu bazadde bo ne batajagala naye nga kati bakwagala kubanga wamuvinga on the decision eyo tebatayagiriza. Ebiseera ebisinga abaana baba bava awaka nga bakuze tebakkaanya na bazadde baabwe naye bagenda gye bagenze ne babeera successful ate badde awaka ne babacelebrating. So just kintu kimu tukiyige bannayuganda oba abantu bonna tuyige okuwa ebitiibwa okusalawo kw'abalala omwalina engeri gyabasazeewo ate buli mwalina bwatambula. Next time njagala oyongere oli mukazi ali strong bbanga lyonnakula eyo oli strong toddayo ku breakinga down eyo wini togigaba toddayo kukikolera kikomerere era olala obanga olaba nga oyala ku breakinga down just move away from tibajja kwogera tebagenda kusitoma naye kasita bwomanya okola okimanyi okuzaala era olwoba osiza okwagala ojja kukola ojja kuzaala. So njagala fenna tulondeke bebaze Katonda akitaffe omulungi kwebaza oba ebitone bino ebiri wano kwebaza oba baganda baffe ne banyinaffe bano abali wano abagezaako okulaba nga batambuza obulamu bayamba abalala nga nabo banoonya okubeerawo. Kitaffe gwogaba era gwosalawo buli omu n'okusayini omanyi ekinaabeera obulungi n'ekinaabeera obulungi naye tusaba byonna byonna bibeere birungi nga omwana w'omuntu tuba twagala birungi kumanya kuko n'okusalawo kuko kukwasa omukolo guno beere mulungi beere successful ate tuleme kukoma ku guno oba olyawe nebere entabiro erya buli muntu ate kubeere okwagala n'okwagala kubanga tulina ekirawo fenna kyako okwagalana bwe tujja byonna byonna tubikusaba nga tuyita mu linnya lyo era nga tuyita era nga tukoowola ekitaffe.